bingi bikyusa nnyo mu Uganda era ng'abamanyi Uganda obulungi nga yatudde wansi okikunyumiza kugamba oba ate ffe tuli mu nsi endala nga bo osanga bye baayitamu byawukanako naffe bye tumanyi. Ennaku zino oyinza okusanga omwana ng'ali ku kompyuta, omwana w'emyaka 4 ng'ali ku ssimu n'ogamba ate kakati bo luli bali abedda baali bakola batya. Olunaku olwaleero byonna tugenda kuba nga tubimanya. Olunaku olwaleero nkwaniza ku program omuntu w'abantu amanya nze Sumaya Mwonge era nga ndina omuntu w'abantu wammwe. Kakati mugamba ani? Era mwagala mumanya. Abalabi ba Bukedde TV baddaye. Ndi ne Major General Pecos Kuteesa. Sigenda kumalayo bitibwa byonna naye ngenda musaba ababuuzeeko. General, nsaba obatubuulizeeko. Abalabi ba Bukedde musibireyo mutya naye mwasuze mutya? Amanya ndi Pecos Kuteesa, Major General. Major General Pecos Kuteesa. Representing Amajenga MP. Oro MP abakola atya Major General mu magye? Wano ffe tumanyi nti MP we Nakawa agenda n'atukiikirira n'awaayo ebizibu byaffe kwegamba n'atubeererawo mu buli mbeera bwe nsobola okugamba ab'e Nakawa abantu baffe ab'e Nakawa. Kakati gwe mu magye ate bw'obeera MP naawe emirimu gyo gibeera ki? Kubanga emirimu gyange eri peace and security. So bwe simanya feelings z'abantu masimanyi ngenda kukuuma baani. Emirimu gyange kulaba abantu n'okubagayidinga ebikwataganye n'eki n'omulimu gwange baguli kurusho. Ab'amagye? No, mu abantu ababulijjo mbabuulire nga tubadde twaliwo kyetegeeza ate n'amagye mbabuulire this is the reception about us. Eno gye judgment batulabamu. Batiira ddala ab'amagye katutandikira. Kati ng'otudde nange katonadduka. Kati toli mu uniform naye nga nakusanza mu uniform mpita muli eri. Saagala kwogera bingi naye manyi nti uniform zaffe bali nno zoyambudde naye uniform zaffe tezitiisa. Tezitiisa? Bwe mwambala uniform mukyuka n'ogamba Major General wanansekerako nange nampaka smile naye bwe mubeera mu uniform ate waliwo kali akaredi nga kagenzeeko omuntu anyiiga n'ogamba ano kamuyite wala. Omanyi amanya Mushega yagambanga nga twakajja ti enjovu bwejja ku kyalo tekubanga labi nti ndi njovu nzize mujje mu ndabe ogiraba nomanya nti njovu so tekyetaagisa uniform oba kuba ki okunsaamu ekitiibwa oba okunte. Just by looking at me over n'empisa yange olaba nti this is supposed to do that. So tuweekubira mulere nti banaye nzize tikyetaaga na mizinga kunkulembera. Ogenze n'ogamba nti bwe mwali mwakajja mwali mwakajja okuvaawo no kujja mu town okubeera appearing mu public. Olwo mwali muvaawo? Twali tuva Luweero wano Nakaseke wano Mabanda Ematuga. Naye banaye TV kasooka tubuulire bamuzaala wa kubanga kati atugambye baali bava Luweero. Luweero gye bamuzaala oba nedda? Major General, Luweero gye bakuzaala oba waliwo ensibuko y'endala gye twanditegeddeko? Waliwo ensibuko yava Luweero gye mumanyi mwenna. In fact singa mumanya lwaki olutalo lwaffe lwaba Luweero mwandyebuuzizza. Nali interpreter wa president nga zemanyi Oluganda n'Olunyankole n'Oluzungu nga nze mubuulira abantu naye yabuuzanga abantu. Bwe twagenda mu Luweero mu 81 nga buli nnyumba yonna ya namwandu gundi muzeeyi n'ababuuza nti naye ddala wabaawo ki wabaawo kawumpuli kiki n'omugamba gwe tujjukira ekyabaawo mu 66 bwabaawo olutalo mu 66 lwe bakuba olubiri abasajja b'e Luweero beekumamu omuliro ne balwanyisa gavumenti ne basima
amakubo ne bagasimamu ebinnya ne battente ne bazifumba bagula n'omwenge ne bateekamu obutwa ne bakuba engoma abasirikale ne bajja ne babinywa so ne babawo masaka. They killed all the men. That was in 66. So genda mu 88 81 okugamba nti bayiwabiraba wasindika asutami because everybody was agitated against. Ndoza manyi nti obote n'omulambo gwe bagana okuyita Luweero. So that's not a difficult why I came from Luweero. But in Zaliwa Masaka, by then yali Masaka Bagitari Antony district. Greater Masaka, Zaliwa Masaka Hospital. Nensomera kijabweni. No somerechi. Nawe je wasomera. Mulindwa muonga muganda we yali headmaster wange. Amini mulindwa yenyini. Mulindwa yenyini mugana wa mulindwa. Ne mulindwa we muonge twali fena mu class. Nabalabe twali nabo bangi nnyo bali mu town. Bali mu town nino mbe wasoma nabo. Mu primary. Iba kyalimu. Major General. Katudde ku Masaka zalibwa. Bwe tutunuulira omwana okuzaalibwa waliwo abagamba nazaalibwa Gomba, waliwo abagamba nazaalibwa oba tugeze Luweero gy'ogambye, abalala n'agamba nze ndi waayo empigi. Ebifo bizze bikyuka naye ate wabeerawo ekyawukanako era ow'eggomba omulabanga kaakati ate ab'e Masaka no nazaalibwa Masaka hospital ninga taata wange waffe kati bagiyita Antony district bagiyitanga Kabula edda. Taata ne maama be baani abalungi abatuzaalira Major General? Oh, Mami Paulo Ritaratio ne Kasana Ritaratio bali basajja balokole nga bakumanyiddwa nnyo era bw'ogenda mu Kawempe abazukufu gye babeera history yaabwe eri written. Ndozaalabye ekifaananyi kyabwe wali in 1955. That's how they were looking. Nengeri gye bali bambaddemu. How many were like that? Olabye suit gyali asibye nange bwe nali nga tibasaji kikukako yasinga yange. So they were civilized, not educated but civilized and enlightened. Kubanga bali balokole. Olwo muli e Masaka ng'omwana bwakula ffe bwe tubalaba eno tugamba oba mmwe mwakuzibwa bulala oba mmwe mulina ekyenjawulo munaaye betwegomba tubeera naye no Major General abantu babeegomba nze leka nkubuuli oba ebintu mwagwamu bwe nange simanyi oba mwabikolerera. You know what? Why? My own philosophy in life. Wealth is accumulated. Ebintu ebigwemu obubi. Ndoza bagana nga nti ekyengera amangu kikola ki? Kivunda mangu. You have seen quite a lot of people amass a lot of wealth and even your sangari empty. And there are stages in growth. Oteba kwangu okola ki mu biseera binywa. Kati Major General, awo twagala otubuulireko ku mitendera egyo gy'oyise stages mu Lufuulikodi. Naye ffe TV yaffe ya Luganda. Okay, TV ya Luganda. Kati emitendera gy'oyisemu. Naddala wano nga mukyali baana bato. Listen. Nawo kyolaba nti kyakuyambako mu bulamu obwo. Yes, kyendaba nti okuzibwa bulungi. Nazaalibwa mu maka amalokole. Ne bambuulira eddiini. Ne banjiriza okusoma. Nayiga okusoma Bayibuli nga sinamagenda mu P1. Kuba taata wange yali muzibe nga nze musomera. Nayiga yansomesa kusomesa Braille. Kubanga agenda Salama Foundation for the Blind nasoma Braille nayiga n'okulima. Kati ng'omulunzi w'ente yatasobola kulunda nga muzibe. So yasooka okulima n'emmwanyi ewaffe. Nze nalima emmwanyi nenja nezisindika nenzitwala ku kirime ky'emmwanyi e Masaka nga nsoma school fees. So I grew up nga byenkola nkozesa emikono nga mbiraba. Yes, tuli baana babiri feka. The first born my brother. My brother Jali is the headmaster. Nika tuweze ekyalo.
Owange ogamba twaza kikane bakikana mistake bali bakola bali bamanyi bintu Mecha jeno olwo muli babiri ne muganda wo muli ewaka mutandise okusoma kangende kusoma bwe tutunulira okusoma kwa leero kuyinza okuba okwawukanako n'okusoma kwammwe kwedda okutugambye nti wasoma there is a big difference kubanga zinasomera mu zibaita church school see you church of Uganda nyambanyo kubala okuva mwema kutuka ku 12 emirundi 12 nayo mu Luganda batusomesanga mu Luganda nebya basomesa mu gundi yanbadinga nasare ngende kinuka mu P1 P2 naye olwembere yaliyo nga nsuziwa distance from school ewafe nekinuka wali wala so nga nsula maka agabalala kati tewaliwo mismanagement nyingi bolaba ensikovu sazija mu nsiko amalizimas ndi muto lack of nutrition so aboluganda ne banziga nti omwana w'oluganda tumutwale kijja bwemi ngende wa Mr. Baddu ndozo manyiwo wansi wa petrol station Ajip opposite n'essomero nyine so yanasomera P4 yali drastic change in my life obadde ogamba change benaja mu class mu P4 bamulindwa nga mwe bali muganda wa mulindwa nga first day our teacher Miss Agnes Mbabazi yabuuza nti 2 times 2 nzenzeka yali omupyaze sateka mukono waggulu nga simanyira no nga simanyi kwaga nalimbi manyi mu Nyankole mu Luganda ne osirunya no Nyankole mbalimba nalugira mu Sweden na nduma mu Luganda so they looked at me and wansekera ekipya tekira kimanyi in fact atenga twena chomanyi so I was very out of place so first time twabanga bana 40 mu class nalwa 40 nze ngaze nsemba tuli mu P1 I mean mu first term mu P4 second term nembera ndoza nga 36 hours ngawakola nayiga do you know what happened natandika okukwata enukuta nenkatako endala nenfuminga word then getting another word after bonamala okufula sentence mu Luzungu sitekanga kitabo wansi up to now olwani akuyamba ko no it was interest yala kumanya kiriwo ana bamanyo okubeera mu class ne babulinga no bullying byo byaliwo so what was good at me zinali manyo okulwana you have to survive. You are interested in boxing and fighting, you know, coaching a TV. We don't know if food you try to call. To hold the food you limit your call and hang and scam medicine. No, listen. Twage nanga netu sneaking ogenda kula okuliza emisango mu court. Nga tuli mu P5. So one time nali ndi mu court ngane lupagala okusoma ebitabo nga nina kanovo kensoma wano judge yali musinga na shouting nnyo, this is not a library. For the first time mbasikadi ne bangoba mu court naye not that I have done mistake banaja mu police emisango bayi jali bage interesting emisango jo mukyalo
out of interest. Olwo misango gye mwawulirizanga egyo Egisinga gyavanga gy'abakazi gyakubba gy'ttaka naye so many very funny things about women and men. Nti ono yabbye musajja wange biki ono wabutera emplazo wayo ki mpungi ebyo ali kubukete tukyagenda mu ne program omuntu w'abantu tovaawo bino binyuma katukoleko ku nsimbi ate oluvannyuma tukomewo.